Kadaama akiguddeko oluvannyuma lw'ennyumba ya mukamaawe okukwata omuliro. W'omulabira wano ali mu kulaajana, agamba tamanyi bw'agenda kubikebya, ate nga n'ensobi eviiriddeko ennyumba okukwata omuliro, Kadaama tagyegaana, agamba ensobi kituufu yagikoze. Ogenda kuba ng'omwewulirako mu katambi awo mu maaso. Naye omukyala ono agamba nti akutte Fahamu n'amuyiwa mu kibaketi kya kasasiro mu ffumbiro. Ye ng'alowooza nti Fahamu yaweddeko dda omuliro. Fahamu oyo tumumanyi, abamumanyi mu bumanyi, buli Kadaama mu nnyumba gy'olimu okuma Fahamu, nyookeza ennyumba, oba obuntu bulina engeri gye bukuumamu omuliro. Kati mukazi wattu atuuse n'okuba ng'agamba oba yeebuuza oba ani amuloga. Ku kituuseewo obutuufu yeewulira ng'ayinza n'okuba waliwo amutambulirako. Kasooke tuve mu katambi ka nkuba kyeyo ono, naye nga mukwano nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era weewali kwekuumirako ku ccane eno. Amannya gange nze Magi, ate nga mukwano ag'omupya eyakatweyungako. Eno ccane tuyisaako ebifa mu bankuba kyeyo, era bw'onkolerako ku kagambo subscribe, ccane eno tegenda kuba ng'ate ekuyiwa. Buli kimu ekikwatagana ku bankuba kyeyo ojja kuba nga okisangako ccane eno. Katugende mu katambi. Namwanza simanyi muntu andoga bannabweze nage. Nkera kumuja nekulala okusawa. Biri ngamba akedde ku makyokola. Nkola mu nnyumba bbiri jjukira. Nkera kumacha nenkola. Lunaku mbadde nkuma Bukulu. Tufahamu. Lunaku mbadde nkuma baana mmwe. Leero mbadde ku ssaawa 5 awo mbadde maze emirimu nenkuma Bukulu. Nemutambuza mu nnyumba zendowooza aweddeko ng'ejabadde azikidde. Nze ne ntoola omuntu n'ensula mu kasasiro mu zibaala mu kigundi kya zibaala baana mmwe. Nze negenda nenfumba caayi. Tuzunga mu kiyumba ne tuzunga mu kiyungu ebitatuggwera. Nempulira eshuunya naye neetabifaako. Baana mmwe dakika wayiseewo emu effumbiro ne likuba bbomu. Efumbiro likubye bbomu. Baana mmwe ebintu by'omusajja byonna byononese mu kiyungu. Ebintu byonna byononese mu kiyungu. Simanyi na kyakuzzaako. Ngazizaako okwegala naye oludda lumu lweruyidde. Amasannyalaze gaagano malamu. Sigamali masimu. Sista waffe omuwulidde, naye nga mukwano mu butuufu katukusindikira essaala Mukama Katonda akukwatizeeko mu mbeera eno obe nga ogivvuunuka. Ekirungi teweekaanya ensobi gy'okoze. Mukama Katonda ayagala nnyo omuntu akkiriza ensobi ye. So nsaba gwe wenna alaba vidiyo eno mukwano, sisita oyo tumusindikire essaala. Ccane eno tugimanyi nti yaffe bankuba kyeyo. Wabaawo munnaku ali mu buzibu tuyinza obutasobola kuyimirira naye mu buliwo, naye ate bwe tuba tumusindikidde essaala, Mukama n'abaako engeri gy'amutaasaamu bambi. Ekyo nno kibeera ky'amaanyi nnyo, era oba okoze omulimu munene nnyo okubaako munno gw'otaasa, buliwa buti nga naawe tulina kusindikira ggwe essaala. So ku nsonga ya buno obuntu bufahamu, ngenda kuba nga nnyongera okubatangaazaako ku buntu obwo. Obuntu obwo bukuuma omuliro. Era Kadaama wenna ng'oli mupya nga wakayingira mu kiyumba ekyo ewa boosi wo w'oli olwaleero, oba oteekateeka okugenda ku kyeyo mukwano, obwo obuntu bwe bagamba nti kuma onyookeze ennyumba, oluusi bubeera bwa round, oluusi bubeera bulina shape. Obuntu obwo bw'oba okakumi n'okateekako buhuulu obwo obuntu obunyooka obuunya akawoowo, mukwano bw'oba omaliriza n'obaako akakebe bw'okatuuzizza akafahamu oyo, omeekinga sure nti bw'oba okaggyeewo mu bwangu nga tekannatwala ssaawa nnyo ziwera, toyiwa vveeyo mu kasasiro. Obuntu obwo bubeeramu omuliro, bukuuma omuliro. Oteekeddwa wakiri okubuyiwa mu sinki n'oyiwamu mangu amazzi. Kuba ne mu sinki singa oyiwa mu sinki, naddala mu buno obuntu bwe bateekako obwo obusengejja, like muceere biki ne nga tebigenda munda. Obuntu obutera okubeera nga bwa plastic nga si bwa buuma. Kati bw'oyiwamu, n'oba nga toyiye mangu mazzi, era ako akantu kagenda kujja.
So mukwano bw'oba oyemu bw'oti either osobola osumulula amazzi ga sink n'oyiwamu bw'oti n'obeera nga obwofahamu amazzi ago gamugendako okuba nga toyonoona bintu bya mukamaawo. Sinki esobola okujja obwo omuntu bateeka mu sinki obwo obukwata obusengejja oba bwa plastic butera okujja. Nze kamwa koogera nakookyako sijja kwegaana nakookyako nga ndi mu kiyumba esawudi nakookyako nze gwolaba nafahamu oyo. So mukwano bw'akwegendereza kayiweemu amazzi tomala gakayiwa mu kasasiro kisaafe wuuyo ekyamutuuseeko lwa nsonga ya fahamu. Effumbiro ne lijja sabe mukama abe ng'amusaasira. Byebyo nno ebintu bye tusanga gye tukolera akantu katini nnyo bwe kati okola ensobi neva neviirako ekintu ekinene. Sisita atuuse n'okwegisa n'agamba oba aliko amuloga. Wali obaddeko nga gwe buli kintu ky'okwatako yasa. Ninawo mukyala yali nga mukiyumba ewa boosi we ng'ayasa ebintu bannange ng'ayasa ebintu obukopa abwasa oli omwana yali ayasa ebintu yamugamba tusabeko wayinza okuba waliwo ekitali kituufu. Jjukira gy'okoma okwaza yasayasa ebintu boosi atuuka n'akukoowa either otandika okutema omusaala gwo buli kyoyasa naba ng'agenda kutema omusaala tuloba ng'akolerera obwereere oba okukutika n'akuzza e Uganda omwonoonera ebintu. Oluusi guba muzimu fe tugiyita mizimu. Oluusi libeera ddogo oluusi ebyo byonna byonna ebyagala okutulemesa okukola okulaba nga tutendewalirwa abantu be tukolera nga nabo batutendewalirwa oba batendewalirwa ne batuuka okwekyawa ne batukiika ne batukomyawo e Uganda nga tetumazzeeko kontakiti zaffe oba nga tetufunye biruubirirwa byaffe byali byatutwala ku byeyo. So mukwano era mukyo nja kugamba ne Katonda kikulu nnyo okubanga tumwekwasa nga tusaba abeere mu lugendo lwaffe olw'emyaka ebiri nga tutambuza ekyeyo. Naye nga byebyo ebiri ku sayidi eyo ewa muganda waffe. Teweerabira mukwano kyana eno tuyisaako byabankuba kyeyo. Gwe wenna ng'oli nkuba kyeyo walibadde nga kyana eno mukwano ogyettanira tuyigirako tweyambayamba. Abakyala babirawo mu comment section mukwano nga beewa ku magezi beewabula kinsanyusa nnyo. Twewa ku magezi ne tuyiga. Nsaba kyana eno tube nga tugikuumira okweyigiriza kubako bye tuyiga. Yensonga vidiyo bwe ziti nzireeta sizireeta kujaajinga bannaffe nedda wabula vidiyo bwe ziti nzireeta tuziyigireko nti munnaffe ensobi gy'akoze ate ffe tuleme kugikola. Yensonga vidiyo zino zireetebwa ku channel eno. So bwe tutyo bwe nsaba oyinza okusharingirako munno n'omugamba jangu nno ogoberere channel eno. Tubeerako n'ebyokuyiga bingi. Omanyi tuyigira ku bannaffe waliwo abanjigirako waliwo benjigirako. Kati okuyiga tekuggwaayo. Nze ntunuulira nnyo omuntu ensobi gy'akoze ne ŋŋamba ensobi sijja kugiganya kutuukawo mu bulamu bwange. Ne mmanya nti ensobi bwetyo wera etuuseewo omuntu alina kukola atya. Kati y'ensonga lwaki vidiyo zino zijja ku channel eno mukwano. Kati kano tukayize nti fahamu oyo mukwano oba oli mupya abakadde abasinga bakitegeera. Simanyi sisita ono yakamala bbanga ki ku kyeyo simanyi. Naye abakadde abaludde mu kyeyo mukitegeere nti fahamu oyo alwamu omuliro era ebiseera ebisinga boosi agaba muyiweemu amazzi. Abamu boosi ajja kuba teyeefiirayo bwe yonoona bintu akusale musaala. So kati fahamu obwo omuntu bw'okuma n'onyokeza ennyumba mukwano bulwawo okuggwako omuliro kayinza ozzikira ne kaba nga tekakyanyooka naye nga gw'olaba ng'evvu naye nga munda mulimu omuliro. Nze natanga n'okukwatamu bwentyo okuva lwe akantu ka sinti naye tandika okugamba mbukwatamu. Kati okuleka ng'omukumye kangize kawungeezi n'okalekaawo ne kanyooka n'okalekaawo akagundikako n'otakazaawo mpaka enkya ku makya. Oba okakumye ku makya mpaka lwaggulu nga 10-12 kaba kaweddemu omuliro ng'okakasa osobola kuyiwa evvu mu kasasiro.
naye nga kya buvunaanyizibwa okusooka okukwatamu bw'owulira nga kati alimu okubiguumirira kateeke wali mu sinki kayiweemu amazzi totawaana kuyiwava eyo mu kasasiro oba ogenda ku nnyumba ya mukama we. Mubadde balabi balungi, mukama abankumye nnyo atakumira mpeera. Bye bye.